tukimala maliriza nga nkuukira abateekateeka okuyingira obufumbo okusooka okufuna kakoosi noonya omukugu akuyikiremu naye kiba kitagisa muwa kakadde kamuwe kubanga byogula bikulu waliwo ebintu byetuyisaako amaaso nga bikulu waliwo ebintu byetuyisaako amaaso nga bitabula ewaka kati nga ba x ekimu ku bintu ebyobulabe mu bufumbo ba x kakati awo manyi naye njogereza hafisa oyo n'agaana nenjogereza ku Maimuna n'agaana nentwala Adija kyokka atakyawuliriza bano ate mu mpuliriza y'omukwano otabudde n'omukyala naye omanyi eyisi nali azze okumpa watata n'agaana kade n'oyo Rajabu naye yali nze nesimusiima kati kwe kufuna Ramadhaani ate kati bakyowuliziganya ne bano mu mpuliziganya yaki ey'omukwano oyo omwana gwe wafumbirwa abitegera bulungi okakasa ezo mesegi za bulabe sebo naawe okuweereza mukyala wa muno mesegi ez'omukwano eyo vulumu okimanyi omukyala mufumba alina bba omuweereza mesegi ez'omukwano vulumu era omwami oyo agenda kukubanja byomulukuya omukyala akadde keyandibadde awabba akawaggwe keyandibadde akyakinga nebba akyakinga naawe nkomusajja muveeko mwagazani okukuta naye bumesege oli azamanya omwami onakuwaza omwami bw'obanga baddewo osiima bamuweze bumesege oba obw'omukwano kati nno nnyo omukyala alikaleko kubanga ayinza okuba akyakinga nebalo nga bagenda mulete mu namba 2 oba 3 naye gwe omusajja omwagaza akitayinza kutumira basajja babiri ekimu ku bintu ebimalako emirembe wakaawo okukuta naba ekisi nyabo omwami yakulema n'ovaayo kati oweza waki mesegi ez'omukwano bw'oba omwami yakulema n'ovaayo yogera naye bikwatagana n'abaana oba omukyala yakulema n'agenda n'afumbira ewalala yogera naye bikwatagana n'abaana obanga mwabafuna ekitali ekyo muveeko oyo no n'obufumbo obwo oluusi ezo mesegi biyinza okuba nga muni tagenda ziraba olwa diriti olwa patana zasiba pasiwadi naye era Allah amaliriza abajeeko emirembe mubufumbo emirembe gyagijja bagibajjako waliyo abantu nga bali mu bufumbo nga buli kimu ekiri alhamdulillah nga tebalina mirembe naye nga beebuuza lwaki wanti wali mirembe kubakakola obulyazaamaanya nenza nnyo nebaza abateesiteesi bonna n'abavubuka baffe betusobodde okusoma nabo leero barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Tukoyanziza nnyo Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune olwa daawa eyo gy'otuwadde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuweemu ekisinga okubeera ekirungi. Imaamu alaka abadde ayogera ku nze agambye emyaka nina itonotono naye ate imaamu yansanga mu kisaawe nambuza ogw'omugi gy'okutwala wa naye nga imaamu nekimanyi nti nga nfuutuse emisinde awo oba tuli ku ttiimu yemu ey'omupiira nze imaamu Kyeyune ne Ssekamafu naye imaamu tekimanyi nga mpisaawe mu 7 oba 11 awo emisinde dayega ibaamu emisinde gyenyinza okufuutukaawo emiyitirivu ogimanyi. Mukadde kano muzikirize nyanirize ambasada Sheikh Dr. Yahya Rashid Semuddu twegasseeko mukadde waffe ambasada wa Uganda Sudan mu ngeri emu muzikirize nyanirize mukadde waffe Sheikh
Ismaila Duma naye ambasada atenga yakulira oludda Nujumul Huda tiimu naye nkakasa weeri abawalimu tulina abawera ko alhamdulillahi rabbil alamin. Anzijukiza nze imaamu wawano mwana mu lujja ate imaamu kati eyo nsonga nkulu nnyo naye alhamdulillahi rabbil alamin. So mukate kano kenyini tugenda mu adhan wetunamaliriza adhan ate mukadde waffe Sheikh Shafiq Mapo ajje naye agabane naffe ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala.